Tubalamusiza nnyo abooluganda mwenna mwasibyeyo mutya nno. Ababuuzaako nze Haruna Mutabaazi. Abampuliriza mwenna olwaleero ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka 2013. Eno radio ya Abaganda ku www.ababaka.com. Tukomyewo nate okubatuusaako programu yammwe, programu yaffe Enganzi Wooli Nywera, programu ey'okwenyweza nga tulafuubanira ensi yaffe Buganda. Essemu yaffe eri abo abali wabweru wa Bungereza. Osooka nonyiga 4 nozaako 208 9 noyongera okunyiga 7 nosembyayo 9 Skype yaffe eri Ngabo ya Buganda.
era nga bulijjo tetukomaawo kubajjukiza, twongera okubajjukiza olwaleero kuba Skype paka wetukwata tokuba nojjako nolowooza ate tujja kukwata nedda okuba nobeera nga oli ku mulamu okujjako ng'owulira nti kuliko omuntu ateesa n'ekyo kituyamba okubeera nti oli muwuliriza owuliriza ebigenda mu maaso. Email yaffe eri ngabo ya Buganda eri abo abali angadde okutuwandiikira era n'olwekyo tetukoma okwebaza Baganda bonna bawaayo ssaawa zaabwe ebiseera byabwe ne babeera nga basobola okutuwandiikira ebirowoozo ebirungi ebiwabula ebiruŋŋamya kwegamba ebiwa amagezi ebitulaga ekkubo eryogenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Tusinziira wano mu studio ngabo ya Buganda eri mu Elford ku njegoyogo z'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza. Mu studio ndimo ne muganda wange muto wange Buganda tebwasabwa yatudde dda wano Kamwasa Juteke. Era nga bulijjo tusooka n'okwegayirira Katonda waffe nga tumusaba atuyambe okuwangula ono kaweefube gwe tulimu. Twebaza Katonda waffe era nga tumusaba olw'ebyo, tumwebaza olw'ebyo byatukoledde ate nga tumusaba atwongere ku ebyo tutannaba kutuukako. Era nga tumwebaza okubeera wamu naffe nga bulijjo era ne buli kimu kye tukola. Tumusaba ayongera okutulaga ekisa kye, okwagala kwe n'okusaasira kwe. Tusabaye Mukama Katonda atukulembere ffe Abaganda tusobozese okuwangula entalo zaffe zonna ze tulemu. Tumusaba atuwa amagezi ekyo tulina okyefukamiriranga buli woozuukuka n'omusaba akuwa amagezi, kubanga amagezi kye kimu ekintu ekituula ku bwongo ne kikuwa okuyiiya. Oyinza okulowooza nti olina amagezi n'ogenda osala ekkubo emmotoka nekkoona kigamba nti obeera kinaye amagezi Mukama Katonda abakulaze nti tulaba teriyo mmotoka sala genda. Kati tumusaba atuwe amagezi atuwonye ebizibu ebyo byonna ate atulage ebintu ebirungi ebyokukola. Tumusaba atuwe okumanya, tumusaba atuwe amaanyi n'obuvumu. Oyinza okulya emmere nga naye tegenda kuwa amaanyi n'obuvumu okubeera nti oli mumalirivu mu ekyo kyokola, okubeera nga tusobola okwerwanako okununula ensi yaffe Buganda, okugijja mu buwambe bwerimu, nga tukyagala abaana baffe n'abazzukulu baffe basobole okweyagalira mu nsi yaabwe Buganda. Amiina. Omubala gwaffe gugamba Abaganda amazima galituwa eddembe. Omubala gugamba nti Abaganda amazima galituwa eddembe. Tuteekwa okugayimirirako ng'abazira bonna bwe bagayimirirako, naye nga ku luno tusaba tubeere nga tulwanirira mu ntalo ez'okumanya nga tumanyi ki ekitulwanya ekituufu. Gwe mubala gwaffe omukulu ennyo ogwo gwe gugamba. Twongerako ne tugamba nti Abaganda tukimanyi bulungi nti ensi Buganda y'ensibuko yaffe, kyekyomuwendo kyaffe Katonda kye yatuwa,
kyotayinza geraagalanya na kintu kyonna mu nsi. Abaganda nsaba tutunuulire obulungi bw'ensi yaffe Buganda Katonda gye yatuwa. Buganda yensi Katonda gye yatutonderamu. Noonya okumanya okwo bwe bulamu bwaffe, bwe buvunaanyizibwa bwaffe obw'obutonde obutukakatako okukuuma, bwe tuteekeddwa okuddukanya ffeffe nnyini obwo bwonna buvunaanyizibwa. Omuganda abadde takimanyi, kikkakatako okumanya okitegere nti mulimu